munno olekamu agana kuzza. Ukraine bwetyo yekutte wakati nga enyiga ebiwundu ebya weekend gye twavuddemu kubanga twagamba nti baabokya kataba bamalewo. Ukraine yekutte bambi basajja battu mu mbeera ya kasuka yalinawo taba munafu bagenze maaso n'okusindika drone aba Ukraine egambye nti naffe tukooye beekyaye bakoze eki. Ukraine basindise drone ne zigenda munda mu ggwanga erya Russia bokyeza Russian weapons production sites. Ukraine etawuze egambye nti bw'ojogensa naffe tutulamu ntuule kye bakoze balumbye nga batagetinze amakolero agakola weapons amakolero agakola ebyokulwanyisa. Jukira nagambye nti bano abasajja abarasha ngo onaabanafuya ebirala byonna osobola obbe bakola obateekako natti n'obakola ki n'obagamba abantu tebakolagana nabo naye kasita baba nga balina ebyokulwanyisa bo tebafaayo. Kati Ukraine egenza okulaba nti obusajja buleeta ebyokulwanyisa buli lunaku bubakuba zi ballistic bubakuba zi drone bubakuba zi rocket. Ukraine negamba bo bebitaggwako baabaki. Kati Ukraine neeya akakodyo katutandika okunoonya gye biri gye babikulira twokyeyo. Kale n'amawulire ge tulina amakya gonna ku lwaleero bubadde bugenda maaso n'okuleka nti busaasaana. Drones ezeggwanga etibwa erya Ukraine ne zigenda maaso n'okuleka nti zizze mpolampola ne zigenda zirumba bagiyise Angstrom microchip factory ne bagyokya ba Ukraine ne balumba plant gye bayita Kronstadt plant ne balumba plant gye bayita Raduga zonna zikola byakulwanyisa. Ukraine egamba gwe musajja gwe tulina okwokyera ebyokulwanyisa gy'obikolera katukube gy'obikolera tulabe. Bakubye plant 3 emu gye bayita Angstrom microchip factory bagyokyeza. Ukraine bwegamba kakati endala gye bayita Kronstadt plant ne Raduga Ukraine egamiri tuzokyeza badde muneera. Russia yetegezezza ebadde Ukraine egamye nti tuzokyeza. Russia nevayo netegeeza negamba nti air defense units zaayo zirengedde drone zibadde 3 ezibadde zitagetinze ekibuga ekiyitibwa Moscow amakya gonna ku lwaleero ku lwokuna nga busaasaana. Ne bategeeza nti drone emu ekubiddwa bwe badde esalinkiriza mu maserengeta ag'ekibuga Moscow. Era ne bagamba nti eyo esobodde okulabika nti egudde teyina serious damage oba casualty tereseewo casualty yenna oba nti ono afudde ate ng'era bagamba nti tewabaddewo serious damage. Ebyuma bigiwanudde mu bbanga mbeera nga bwetambula naye nga baba Ukraine bategeezezza nti ye omusajja nabo bamukuttemu kaawo bamulumbyemukko mu ngeri ya kimafiya bamugamba nti atakulekera tumulekera naffe tujja kulumba osusu okutwokya tukugamba tutule ku mmeeza. Omurasha tawulira yategera kimu mundu barasha bategera kimu mundu. Kati Ukraine naye agenze maaso n'okuleka nti abalumbyemu kaawo yes abalumbyemukko n'abataataganyamu ate mu kibuga ekikulu kyennyini ekiyitibwa Moscow. Ukraine okuluma ebadde erumba naye ebadde erumba nnyo oblast oba regions ezirinaanye ekitundu ekiyitibwa ekyayo oba ekirinaanye eggwanga lya Ukraine. Oblast omuli Bryansk, Belgrade n'ebitundu ebirala babadde balumbawo nnyo. Kaakati nga kibawo obuzibu kugenda okulumbako Moscow. Moscow ye region ey'eggwanga lya Russia esinga okuumibwa obutiribiri era newankubadde Ukraine esobola okulumba mu regions endala ez'eggwanga eryo n'ekulayo damage wano mu kibuga ekiyitibwa Moscow ezisinga abasajja abalashe babeera balaba basobola okuba nti oboolyawo bazikuba oboolyawo kuziwugula ne zitakosa nnyo atuliriza mu region eyitibwa eye Moscow. Kale nno ebintu bwe bitubwa bitambula ataddeko Paul naye nkujjukiza nti abasajja bano abayitibwa abarasha wakati mu drone warfare ebadde etambula kwesindikira drone enkola ya Shahedi Russia zabadde agenda maaso n'okeka nti obuli akozesa n'Abayukraine zibayina ezaabaweebwa amawanga ag'omukago. Kakati ng'oggyeko ekyo waliwo eddwaliro ettuufu nabagamba nti ekyo kyolaba Russia okasuka emizinga emitirivu okasuka zi drone okuzoganya Ukraine e Kharkiv obazoganya mu Odessa obazoganya Dnipropetrovsk obazoganya eri Donetsk oba tugambe Lviv oba Kiev bakikola naye nga si kyekikulu ekyo Russia kyekola kyowulira era omuntu ayinza okwebuuza nti naye lino eggwanga tebajja ddimalawo Russia afunamu ki mu kulumba eggwanga lya Ukraine buli lunaku
n'alumba ne drones n'asindika bisatu ne bakwatako 225 zonna ne zifa bufi n'akwata zi ballistic ate nga za bbeeyi n'azikuba ku ggwanga lya Ukraine ogenda okuwulira nti yakasuse zi ballistic 10 ne tewali yadde omuntu omu yafudde. Russia strategy ayina kakudyo ki bimuyamba ki byena bimuyambira labayo n'agamba nti bino byonna byakola ali mu kubuzaabuza olutalo olutuufu si lwe lwalwana olw'okukasuka zi drone olw'okusindika zi rocket olw'okusindika zi ballistic missile olutalo olutuufu Russia lwalwana lwa ttaka okitegeera nabagamba nti eggwanga lya Ukraine just Russia yagala kulifuula bize babeerenga omulimu gwe balina omunene gwa air defense kwerwanako nti Russia awulugumiza ki ballistic kati Ukraine eyina okwerwanako bamakinga sure nti ballistic ze basindika tezibakosa tiwali ggwanga obukosi lisobola kugamba nti ate simanya tuleke ekibuga bakyokye tugende tulwana eri kati kano kakudyo ka Russia katya eri gye bali mu kulwana ebituufu balwana kutwala kitundu kya Ukraine mpola mpola kati kana akakodya akalala kakubuzaabuza Ukraine tugisike eri yedde mu kwewuma ffe tutwale ettaka kati katugende wali olutalo olutuufu awali bapigana aje bennyini aba Russia zino lonchi zibakola okulonkinga ebyokuwanisa basobola n'ozikolera munda mu Russia ne zigenda zikuba Ukraine naye waliwo amagye ga Russia gennyini we agali mu lutalo olutuufu ng'ogyeko bino ebyokubuzaabuza Ukraine kaakati katugende ku bapigana aje ab'eggwanga lya Russia bamaze okuba nti bawambye okitegeera kyekyo kimagambye nti bo bakuba Ukraine zi drones kubuzaabuza nfa yaabwe naye nga balina olutalo olutuufu bo lwe balimu lwakubba ttaka Russia kati bamaze okuba nti batekinga over town yino bagiyita Konstantinivka yes Konstantinivka esangibwa mu region eyitibwa Same bagitutte Abarasha bwe batwala bamekinga sure nti banywezaawo bagitutte town Same region bamaze okuba nti bagitwala ebyalo okuli Zelenipol ebyalo okuli ekisangibwa mu Donetsk nekyo bamaze okulabika nti bakitwala buli we batwala nga basimbawo bendera nga bagamba kati wano waffe olutalo olutuufu Russia lwerimu nkugambye lwakuseetula mpaanyi kino ate kiyinza okuba nga kinene nga Abarasha bakimanyi nti lusobola okuggwa nga balina ettundutundu eddene libatutte ku ggwanga eryo ne balyezza nga bwolaba batwala Crimea kati bwe luggwa basobola okudda nga wessa emyaka 10 ne batandikiraawo Abarasha juzi bajja ne babba ekitundu ekiyitibwa Crimea ne bakitwala ebyaddala Barasha ne baddayo e Moscow ne bapuwa emyaka 10 nga tebalwana na Ukraine bwe bakomyewo bali mu kutwala bitundu by'eggwanga lino ebirala kati singa wabeerawo ceasefire ebitundu byonna bye batutte bajja bisigaza kubanga kye bagenda okukozesa bagamba Abamerika nti mwagala tulukome wano wetututte tetukola ki wetututte wagenda kusigala waffe ekyo kye baagala Zelensky juzi yalaajala n'agamba nti bamukkiriza Russia atwale ebitundu byaffe kubanga twagala akomye olutalo agenda kukikola bwatyo paka bwali tumalawo ate nga Zelensky mutuufu akakodyo ka Russia kali buno ne bwe luggwa ogutundu gwatutte ne bagamba nti kugeraganya okuva Uganda paka kumpi Zambia ogutundu ogwo gwatutte kugenda kusigala gugwe kati bwe waliyita ebbanga alikomawo n'atwala ekirala bwe waliyita ebbanga alikomawo kakananga eggwanga alitutte alimazeewo kakodyoke babitambula region eyitibwa Same kakati nosangibwa mu kitundu ekyamambuka ng'obenanyodda mu kitundu eky'obugwanjuba bw'eggwanga eryo obuvanjuba abasajja Abarasha baleese emitwalo 5 mu byonna ebitambula oyinza okulowooza nti lugenda kuggwa ate ogenda okuwulira nti Abajamani bagenda kuweereza Taurus missile system gye nababuliddwa ennaku oluyise kati wakati mu kulowooza nti obaolyawo bagenda kuteesa luggwe Russia aleese emitwalo 5 esame eno region alabika yonna agyetaaga kati atabuse Putin ayagala region aleese abasirikale emitwalo 5 wane esame essaawa yonna baagala kutwala region eno region obwaguuga Same agyetaagako kopi kati asoose kuwamba town kati region agyetaaga Zelensky agambye bakitegedde aleese emitwalo 5 Putin mulwanyi
Zelensky ategeezezza nti byonna bigenda maaso babiraba era beetegefu nnyo okulabika nti munnange bayinganga Russia wanesame aleese emitwalo 5. Zelensky agenzi German yabadde German nga agezaako okulaba nti bamuwa ebyokonsa ebikuba ewala naye okuba ewala kiyinza okuba tekijja mukolera asobola okuba mu Russia naye ng'ate n'ettaka mu Ukraine balitwala kati ka Putin kikakoze kazoganyi kaleese emitwalo 5 ne tutegeera kasookedde ng'omwaka guno gutandika okumanya Russia balwanyi era tebasuubidde kuluvaamu mu byonna ebigenda maaso. Ripooti egenze maaso n'olweka nti evuddeyo etegeezezza nti Putin yakawandiika abaserikale abapya omwaka guno gwokka okumanya nti ali willing okulwana yakawandiika abaserikale emitwalo 17.5 abaweereddwa contract bali emitwalo 17.5 amagye g'eggwanga eriyitibwa erya Russia gakagaba contracts emitwalo 17.5 kulwana bo tebalina kirala kibagenda kukola oba kibategeera oba kibapulaninga kukola wabula kulwana baleese emitwalo 17.5 ba Russia bagamba Ukraine ojja kutuwulira kati bwe bituba bitambula tetumanyi kigenda kulabika nti oba oli awo kiggwadde naye ng'embeera bwetyo bweri. Kakati Trump bemusobedde agambye nti tebasuubira kuteeka natti ku Russia kaseera kano bigenda bimusobera omanyi yeesoma kati bimusobedde agende tebagenda muteekako natti ssaawa eno ne bagenda kulaba wabula asuggestinze babeere ne meeting basatu ye ne Putin kosa Zelensky ebadde suggestion ye nti kale katubeere basatu tulabe bakinaggwa naye nti tebagenda kupapa kuteekawo sanctions empya ku ggwanga lya Russia naye agambye nti Russia bw'enaaba teri willing kutuula ku mmeeza bajja kulaba ekyokukola naye agambye nti essaawa ero katugira tumuwamu obudde naye nga bwe bawa obudde ye mulwanyi alabika ayongera n'okuleeta basirikale balala ayungudde emitwalo 5 essame ebintu ayongera okuleka nti abiwamba mpola nga webigenda maaso n'oweka nti bitambula bwe nataddeko Pal FM ekkula eri omuntu wa bulijjo kale eddwaniro lyeyo bwe lityo bwe liyimiridde Volodymyr Zelensky ebintu abitegeera musajja mukulu gwe bayita Donald Trump naye tabitegeera balinze Putin ateesa oba tateesa. Вас с днем Великой Победы! Ура! Wonna woliwo sinzira okuba nti yetugoberera wabula nnyo obere ddala omusomesa weetaagibwa omusomesa wa SST upper ne lower weetaagibwa ng'osobola okusomesa SST mu upper ne lower primary weetaagibwa ojja kuba ku noti 755 75 6883 noti 755 75 6883 oba noti 777 nyamukaga mwenda 2 musanvu 2 noti 777 nyamukaga mwenda 2 musanvu 2 ojja kuba ate munnange ofuna bulungi nyaba kwetaaga omusomesa ngosobola okusomesa SST mu upper ne lower ate nga tukwanjulira kawa mpologoma akolewa Obwakabaka bwa Buganda okuva mu teekateeka emwanyi ajjudde akawonedde kende bagamba nti ku mulundi guno buli muntu wakunya kawa gulamu za 2 5 125 ne kilo emu abazadde mwekwate nnyo kawa ono mu abaana kubanga abagala obwongo nammwe abalina emikolo mwekwate genda wali ku maganzirwaza ekatwe agapeshani ze kansanga beyond Bismarck ndajjera ku Bangafi supermarket Wakiso Sombe supermarket emukono n'amaduuka amalala omusubuzi okufuna kawa mpologoma kuba ku noti 7 noti 3 mukaga 2 5 7 noti 3 noti 75 85 nkaga mwemu 18 ojja kuba atofuna kawa mpologoma akolebwa Obwakabaka ate nga tukujukiza Superstar Nursery and Primary School eri essomero lya Dene Boarding liva ku kibiina ekya Nursery pa ku kibiina eky'omusanvu bakujukiza nti bali wayonjo nnyo ate nga environment nungi esaanidde omwizi atandika okusoma omwana bamulisa bulungi ne bamwambaza bulungi ojja bafuna ng'okubye ku noti 7 nya noti 97 71 78 noti 7 nya noti 97 71 78
ng'ate obafuna ne tugamba gw'omuvuzi w'ekidduka nti osobola okwewala obubenje ng'okozesa emipiira egy'emmotoka emiwangaazi gyejjira mu bika byonna ate mu ssazi zonna emmotoka ennene n'entono SMK Tires basangibwa ku ploti 1820 Coville Bombo Road opposite Batibale main gate Ntinda ku Shero webali Rubis Bombo Road newe bajja ku Rubis ojja kuba basanga omuvuzi w'ekidduka kuba ku noti musamu noti 784 182 noti 772 ofune emipiira emiwangazi egiyitibwa SMK Tires. Kati kanmale okulabika nti nkumuzza mu kono tukomewo tulabe ebya apology katukomewo tulabe apology y'omukulembeze w'eggwanga apology Buganda enabye yogedde apology omukulu yagambye nti bannange muntu bw'asaba okusonyibwe munsonyiwe naye obwakabaka bwa Buganda buyina reaction bayina kye boogedde mu ebyo bye tugenda maaso n'okuleka nti obulyawo tulengera NUP naye mbagambye nti etandise nomination process ogenda kuwulira ate ekigenda okubeera side eyo. Bakayima Habo Center bakoledde masanyalaze 2-in-1 extra. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi mpitibwa omusawo Kayima Abdul Jabbar okuva Bakayima Habo Center abasangibwa ekawempe tula kirokole nga tujjanja bisa butonde na mere twabakoledde echupa gye bayita 2-in-1 masanyalaze. 2-in-1 masanyalaze erimu ekirungo kya zinc ne selenium ekigenda okubanga kiyamba gwo omwami okuwa embavu mu nsonga z'ekikulu ekigenda okuyamba gwo omwami okubanga osobola okuwangala n'okudda amangu eri gwangoli ngoli mu nsonga zaffe ez'ekikulu teweerabiranga bulijjo nakolera ecupa eyo gye bayita 2-in-1 masanyalaze ejja okuyamba gwo omwami agaziye prostate gland ezimbye tokyasobola kubanga ofuuyisa bulungi omusulo gujja gwesiba abamu ensangi zino ekirogoloka emirundi mingi nnyo nakoledde ecupa gye bayita 2-in-1 masanyalaze n'ecupa eyo 2-in-1 masanyalaze olunaku olwaleero ngenda kuwaayo bannamukisa 10 abagenda okufuna ecupa eyo ku mitwalo 5 gyokka 2-in-1 masanyalaze era teweerabiranga bulijjo 2-in-1 masanyalaze mu ssaawa 3 zokka eba emaze okubanga etambula mubiri ecupa eyo ya 2-in-1 masanyalaze ecupa eyo ejja kuyamba tuli Kawempe tula tuliranye Luka Factory enamba y'essimu eri 0759 8 85 39 eri 0759 8 85 teweerabira nti enamba yaffe eri 0759 8 teweerabiranga bulijjo nti 2-in-1 masanyalaze egenda kuyamba gwo omwami eyakozesa okwezanyikiza ebbanga eddene n'otuka okubanga embeera gy'olimu si nnungi n'otuka okubanga mu nsonga z'ekikulu otambulamu eddakiika emu ate okudda kuwa kuzibu ate omutima gusigala gwagala twakoledde ecupa eyo masanyalaze enamba y'essimu eri 0759 8 85 MTN eri 078 75 8 10 Airtel eri 0759 8 85 39. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MTN Voice Bandozi ziri bei dondolo okukubira emikutu kyonna mu Uganda. Funa eddakiika 25 ku nusu lukumi zokka.